Kabaata, put respect on my name. Kabaata, put respect on my name. Nze sina kyenkwetaaza nawe era tolina kyonneetaaza. Nze Kabaata sikyagala ntalo n'abantu. Mukulu wange amuyambuulirira, my brother. Kabaata sina kyennakola. Kabaata ogenda onvuma. Kabaata lekeraawo okunvuma Kabaata. Kabaata sina kyennakola. Sina kyenkwagaza. Naye Kabaata ogenda onvuma. Jjo nabadde ku live yo Kabaata nga mpitawo na buyisi kitegeera n'oleeta Jojo Taylor era ayina eddwaliro nga Jojo Taylor tayina sente abeera just yeewaanira ku bantu. Kabaata oba Jojo Taylor akuwa sente tekitegeeza nti nange ndya ku Jojo Taylor. Nze mu bagagga bemanyi Jojo Taylor taliimu kati ne sente tayina. Mukazi wattu naye ali bweru yeeyiiya, which is okay. We waganye Kabaata okunkyaza ku live yo kuba Jojo Taylor akuwa sente toyagala kumwogerako nezira ku yange kati ekyabadde kinvumya kye Kabaata ondeetera agavubuka ago Kabaata ganvume. Ekisooka tebalanga ddwaliro gwalebeka eddwaliro eryeranga. You can't advertise a hospital. Nakyo Kabaata okola nsobi. Jojo Taylor waba yakola eddwaliro namugambye ekintu kimu mundaga operational license. Kwanze waliwo eyampa information nti eddwaliro si lya Jojo Taylor. Kati nonnemesa okwogera kuba Kabaata Jojo Taylor akuwa sente, which is okay, sikoinaako buzibu. But don't make me the bad person nti ndi muntu mubi. Kabaata tofuula muntu mubi. Kati wabadde okyaza ebivubuka ebyo ebyali mu ensi binvume. Kabaata nakoze eki? Kabaata nakoze eki? Okuva ku live yo n'enkola eyange awo mba nina kye nakoze Kabaata nga Jojo Taylor ne sente tayina. Nze sina mugagga wano. Nze abantu bonna bakimanyi ku peegi yange sina muntu wano gwe nsuusuuta. Eno peegi ya bannayuganda. Era nze wano tewali ansasula. Njagala nnyo omuntu awanika omukono wano nti apa sente wadde eza data. Nze nina sente zange. Have my own money. Kabaata nze nina sente zange. Nzi wano sina mugagga nsasula. Era wano buli muntu ajja wano oli waddembe okwogera by'oyagala. As long as tovoola towemula bantu. Ne Kabaata nonzirako nonvuma kubanga Jojo Taylor tayina sente. Kati Jojo Taylor mugaggawa. Nga ne kiriniki gye mulanga amateeka tegakkiriza kulanga kiriniki. Kabaata gamba Jojo Taylor akuzeeyo ku ssomero. You get another degree. Kabaata osobola oba engineer. It's not too late Kabaata. You can still be a doctor. Shobera ngotika ebinyo olinga embwa. We no siwuse Kabaata. Kabaata ofaanana bubi. My brother. Tulimu omukazi yajjemu olubuto. Bayinza okwogera Kabaata naawe n'oyogera kusabiriza busabiriza sente. You are just begging for money. You have become a beggar at your age, Kabaata. Bila ukuchaza program bitaina magezi. You a moderator. Why don't you moderate the show? Never to nebewe mura. Kabaata, you think it's funny. Just take it talk. Nera Kabaata wowe badolo za mbunze ndi nawe mu competition. Sidi, I'm not competing with you, my brother. Nze Kabaata mbantu bemvuganya nabo toliimu. In fact wano mu Uganda abantu bemfundoza ye kasuku.
I'm competing with Kasuku talk and talk show. Kasuku webava akonzaddako via views. Nakava ku BTFM unkoyi. I'm tired. I have done 2-hour program ku beat. Duli naliko NBS. Kabaata, don't take a level, please. Please, Kabaata, don't put me at your level. Era namwe abagende wa Kabaata mbonga muvuma mbu you think njabadda muze. I don't have time. Sina budde. Nze bwe najja kweno app ya TikTok. I came alone. Najanzeka. So please, sina muntu gwe nkopetinga naye. Kitegeera, put respect over my name. Kabaata, put respect over my name. Sikuinaako buzibu. Werwanisa weka. Kati Kabaata ompala nonsinga ki? Okay, kati Kabaata onsinga ki? What are you better than me? Nkusinga sente. Kabaata ne motoka gyenvuga eri kusinga. Kabaata nze gwoliko nazimba. Namwe landlord. Kati Kabaata sina competition naawe. Oh please. Oh please. Sina competition. Nze Kabaata siri ku TikTok. Government yensasula every month. I'm paid my money. Please put respect over my name. Kabaata, put respect over my name. Waliwo olutalo lw'endaba abaana Mushe yalingidde nnyo olutalo olwo lwa Kabaata ne Tamale Jr. Lulimu Lama, ndulabyemu ne Jojo. Tamale Jr alangira Jojo talina ssente. Ndabyemu buli muntu abeere wa Kabaata. Tamale Jr amulumbi. Ndabyemu nani abaho Franka bonna abalumbye baavu biki Tamale Jr. Ekituufu kiri nti ozimba Kabaata akasajja ku mutima. Kabaata yabatwalako numbers mwalobera ku Facebook. Kati naawe oyagala competition ku Kabaata. Kyovola wateekangawo ebyo birayivu. Nze nakutunuuliranga okyazizza Kakono, okyazizza Nagudi Siyati, Donasia, okyazizza nimbu naawe ovuganya Kabaata. Temumusobola. Akaseera ke bwe kanaatuuka nga awedde kajja genda. Ate nabo bovuma mbu simanyi bajjojo bayina mbagamba yina sente tayina sente. Buli mugagga ali ewa Kabaata omuyisaamu eggaali. Ofachiness. Just abagagga ba Kabaata babaluma. Temukyalina numbers. Abaana ba TikTok babatwalako numbers. Lulimu avvoolanga abantu ne muvvoola abayimbi. N'akwata mu nsawo n'akugulira ekyemisana n'akuwaayo 10 ne bakukyaza ku TV olw'okuba oli yakuwadde ssente n'obeera ku sayidi y'oli oli n'omunnyikiza byaggwaawo. Lwanire olutalo ku TV oba ku radio tululwanire ku social media wano. Okitegedde kati ebyo byonna bibaluma. Kyovola abantu bonna baddukira Bungereza. Babloga banno baddukira Bungereza nga biganye. Kyovola babali ku ma TV beegoba tekyali lugendo. Abaana ba TikTok mu banooma. Agamazima go tugamanyi. Mwefuula bababuulirira. Mbumwe baana mwe tubabuulirira. Mugende empola ebintu bino. Mwenga temutudde. Bwobo gamba mbuno wasoma lwaki toli mu office ng'oli mu katebe akeesuuba breakfast ekusanga awo ng'osibye tayi mu bulago ng'omwana omutegeke gwe tobyegomba kuvuga kamotoka ko n'okapakinga wali n'oyingira mu office sawa 7 n'onyuka gwe tobyagala gw'okola ki wano ku TikTok. Waba Kabaata ali ku TikTok nga musajja mukulu mumuleke. Era singa abaana tebamwagala singa tebalaba live ze era singa tebagijjumbira. Live ebeerako abantu kyogamba bamulaba bisiikirize. Gwe lwaki gwakola ebitegeerekeka mu myaka gyo lwaki numbers Kabaata gyayina gwe si gy'obeera nayo. Abaana ba TikTok temubaagalangako. Ekyo tukimanyi babaluma kyovola babuli avaayo mufuba musibako akanyaaga ne mwefuula mbu emwe muyina obuyinza mujja musiba mukakkanye mulabe nga mmwe musigalawo naye muganda wange osaaga. Abaana bangi ate bakyajja. Kati yekyo Kabaata yakitegeera n'abeera muntu mulamu buli muntu amuwa chance. Naye Kabaata mumwesonyiwe kuba tavuma muntu tayina kyakola yakuwa platform n'oyogera by'oyagala. Kati gwe lwaki omunooma gwekola ebyekitegeevu naawe ojja funa abategeevu banna abagenda okufollowinga abagenda okwagala tononooza lwaki oba ononooza Kabaata.
Jojo Teira tayina ssente olw'okuba mugagga wa Kabaata akuluma. Tayina ssente waba tayina ssente bikukwatako. Oyina zizo mu nsawo ne Jojo Teira ayina zize mu nsawo. Banne muve ku bantu nga nambo mu butayagala bababeereko muve ku bantu. Ate bwe babaga ne munyiga ne mwefula mwe bannannyini Uganda mwe bannannyini nsi temuyina kye muli. Temuyina kye muli kuba temuyina obuyinza ku bulamu bw'abantu. Singa wali oyina obuyinza ku bulamu bw'abantu Isima tebandi musengo olaba kuba yali mukwano gwo. Tebaali muse. Yali mukwano gwo kitegeeza wali omanyi entambula ze wali omanyi kyali tebandi muse singa walina obuyinza. Bakirumira batambulanga n'amamundu babatta. Olunaku lwonga lwatuuse muganda wange toyina buyinza ku bulamu bw'omuntu ebyo wali ozambo noonya mama wa Lama omukola ekikyamu. Mbasekeredde. Omanyi mumanyi bunno okusiba ye solution ya buli kintu. Si bwe biri. Si bwe biri. Oli ayinza obutakusibisa kuba munnange ng'agamanyi agakusibisa tagayina nena kola ekisinga ku ekyo. Kola platform yeeyo Kabaata mu mwesonyiwe. Ekituufu kiri nti Kabaata mumunooma mwenna bu YouTube simanyi bu blog obutayina makulu munooma Kabaata.